Njandaba, welcome back from that short break program. Nungamia Jochalaba ku TV ey'omukyala Spark TV. Ate ng'omukyala kamumanyi tatambula yekka abeera n'omwami oluusi n'omwana era ng'omukyala andaba eno program yosaanidde okulaba tesosola mu myaka tesosola muntu yenna kubanga ffenna etukwatako obujulizi bwe weetaaga okubeera ng'owulira oddemu essuubi yinza okuba nga gwendeese olunaku olwaleero bwagenda okuwa gwabadde awulira ng'okooye emirimu tegikutambulira bulungi njagala okusuubiza nti ng'okyalina Katonda nga tebannaba kumutta eŋŋombe eyo njagala nnyo Katonda akyasobola okubirayo Katonda agenda kusanyusa negataako tubeere nga tuwaniriza omukyala omulungi ennyo akayimba kano kannyumiranga naye mu biseera ebyo nga simanya ani yakayimba paka wenzize ku program nungamya ne ntegeera nti omukyala ono ate yakayimba omukono gwa Mukama guli mu kuyita buli omu wali agenda kuwona nzikiriza tubeere nga twaniriza omukyala Fiona the Blessed. Yes. Tukwaniriza ku program nungamya. Amina mukwano nange sasa okusanga nzize munange bale kunkyaza. Amina. Bera ngate weyongera okweyanjulira omulabi wa Spark TV. Abale ba Spark TV abalungi abatulaba bannaye muli mutya mwasibye mutya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe anzikiriza nti Mukama bakumidde ddala bulungi amannya nno n'eddoboozi Fiona the Blessed. Soko bayimbiremu awo bategeere nti mbadde sisaga kubanze nyinza obambi yimbye eddoboozi ne litavaayo bulungi. Okay. Akayimba kagamba nti omukono gwa Mukama guli mu kuyita buli mulwadde ogenda kuwona yabonaabona nnyo Yesu ku lwaffe ne bamufugira amalusu nga kyayagala tuba obulungi mazima ne bayuza ebyambalo bye teyabanyega ku lw'obulumi bw'obungi n'emiggo egyamukubwa ffe tuwone. Omukono gwa Mukama guli mu kuyita buli alina endwadde ogenda kuwona. Amina. Akikkiriza kikubeereko mu linnya erya Yesu. Akayimba kano kayimbira mu biseera kyebo? Akayimba kano nkayimba mu biseera yali 2015. Naye ne kakyakanyaawo ngenda okulira nga kaba kayimbayimba nnyo makanisa yali 2017. N'ofuuka selebu? Oba ndowooza nafuuka selebu mu ngeri gye saamanya. Ompuliddeko behind the cameras ng'ogamba nti akayimbako wakakokolera video recent. Omwaka nga gumwe emabega naye nga audio wali wagitadda nga gyeri ku social media platforms. Obulamu bwakyuka butya ng'omaze okuba akayimba aka gospel? Obulamu bwakyukira nno ddala bambi kuba nzijukira nali ndowooza nakava ku street emyaka giringa ndowooza ng'esatu awo nembaako nenjoyininga church kati nali njagala nnyo era okuyimba kuva buto nga njagala nnyo okuyimba nga omanyi ebyakwaya so obulamu bwakyukira ddala oluvannyuma lw'okuyimba akayimbaako neninnyako ku nnyonyi nengendako ebweru mu mawanga agatali gamu nenkomawo so nembeera blessed until now. Ng'erinnya lyewe eriri. Okitegeera. Omanyi abantu aba mu kaseera ako nga talina ssuubi. Alina obuyimba bw'asobola okuyiiya naye tasobola kuyiiya kayimba ate kazzaamu balala ssuubi. Naye wano kindaga nti mu mbeera gye walimu ate walisobola okuyiiya ekintu ekyali kisobola okuzzaamu omulala essuubi. Idea eno evaawa oli ku street. Olowooza otyakana akayimba kajja katya mu bwongo obwo? Kati nga tuzzeeko emabega nga tetunakutuukawo awo nze bwe nali nkula banyumizako kasitole nti maama wange ntata wange besanga omusumba balabye ekkulombo ebiseera bye gwesalabako nti yali akoze crusade ebweyogerere kati bwe besinkanira crusade eyo ne maama wange kati ne bakita omukago gwabwe gye saali kati then bwe mama nanzaala naye bwe nali nkula ebintu ne bitaba birungi. Nzijukira bwe nali nkula stepmother wange yanjira entumbi ogimanyi entumbi kwe kufuna entumbi ng'olina olubuto lunene nnyo nga tegwa oli mutono nnyo naye mama wange yali mukwano gwa Sala Birungi kati omugenzi ne Paulo Kafeero baali mikwano gye kati era babeeranga nnyo ku Namulonda abweyogerere abagimanyi Namulonda abweyogerere kati bwe baba nga abedda nga bajjukira akaana akaali nga akato Sala Birungi ke yakwatanga n'atuuza ku stage ne kazina amazina so kaalinga kanze kubeddanga oli mujagujagu oyagala n'ebintu nga mbyagala actually nali inspired by Sala Birungi eyawummula kati so kati ninga nange bwe naakula njagala nnyimbe naye bwe time yatuuka
ndoza mama wange nabanga obugabirizo bawe watata tebujja bulungi ki something nantwalako ewa muganda we kati bwantwalako ewa muganda wawe nalabira ensi neggulu kibategeeza kibatera okugamba nti ensi nekugabana nembeerako eyo kati nzija nkula bwe nali mbeera ndoza mama yataliweereza bulungi buyambi kati ne batuuka ne baŋŋamba tuviire genda ewammwe bampeererako era mbeebaza kubanga nasoma naye time netuuka ndoza ne bakoowa ng'abantu kati ne baŋŋamba tuviire genda mama wo talina kyaleeta wano ate nga n'okulya kwange kwali nga kuzibu nnyo ng'ova ku ssomero gwe watawadde emmere gwe batateekedde emmere bano babaterekedde emmere ova ku ssomero gwe otuuka ku ssomero leeti gwe ogenze ku gundi nga oli fane olabika bubi oluusi otuuse okuteeka bra mu mabeere muli empale toyina kaganga ngenda ku ssomero nga ndi fane nga n'ebitabo nze siba na bitabo ku ssomero kati ndoza ne batuuka era lumu nzijukira ku St. Staawo Kisozi Buddaawo bateranga okumbuza ne basomesa bampita lumu ne baŋŋamba Fiona bazadde bo gye baliyo batebaliyo Orengeri gye wali olabikanga nawe yes nga nze basasulira mmere ku ssomero nze nfulukinga ey'abannange kwegamba nga buli kimu nina kusaba era actually baali bantuma n'erinnya ku ssomero nga bantuma lya Beega olw'ensonga nti nasabirizanga nnyo because nali sirina era nateranga okuwanula ffene wange kati ffene nga muwanula nga ninnya emitinze mukwano nga muwanula ne muteeka ne mubikka mu bisikosiko nga womanyi ebyale noteeka mu kisiko ogenda okuddayo nga abayaye bamu nga wategese nti bw'okomawo gogenda okulya era nze nga gwendya bayita we nalyanga nnyo ffene ow'engalo oyo naddala ow'engalo kwajjukira ow'engalo teyayagalanga kambe ng'oyuza buyuza bw'oti kati nga bwe banfunye ono atali wa ngalo kati nga nze kyenkola nakola olaba na bubriti obubeera ku miti bubritis obubeera ku muti basibisa britis bwe bati kati nze nga nenge gye nabugattagatta nembukubakuba bwe nti nenkola fomu eringa yakambe kati nga nkwata ffene wange oyo nenjira bwe nti nenkoona n'ayulika n'ennuma oli okuddeko kifene bwoti n'okikola bwoti n'oluba ng'oluma bwoti so ne time yatuuka bambi ne bankoowa ne baŋŋamba genda wenyingirira ku street kati baŋŋamba genda basooka ne bangoba ne baŋŋamba genda ewammwe ng'ewatata simanyiiyo maama simanyi gy'ali ne ŋŋamba kati nkutte wane nninnya omuti ogwali ewaka gwali gwa ffene n'engulinnya nasula ku muti waggulu nenkera ku makya nenvaayo nenzika kati mu kukka ne baŋŋamba twakugambye ogende ewammwe wano tewakyaliwo spesiyo naye mu kuŋŋamba ekyo natulika nenkaaba ng'era omwana nenkaaba kati nga simanyi wenzira osooka gye bansindika ogenda simanyiiyo ndagewa kati be baŋŋamba gende wa jjajja wange yali abeera awazaala maama yali abeera salize bulanga awo nenzija kati jjajja nga mukadde jjajja wange bano abalokola abazuukufu kati nze yateranga okumpita omwana w'ekibi kati nga naye ndaba yes kati nga mpita mwana wa kibi kati ng'ekyo nakyo kiina engeri gye kinkosa you get kati ne ŋŋamba wano suuti yalina okunnamulawo era nze nnanywa omwenge mukwano awo wennyini olunaku olwaleero emboozi nti ebadde etandise nga Fiona blessed Fiona oba Fiona the blessed atandise okubeera ng'atunyumiza olugendo lw'obulamu bwe naye mu bulamu obwo mu ebyo bye yayitamu ebichallenge nga njagala nkugambe nti mwe yajja obujulizi yadde ng'ebyo bye yakatunyumizaako bikulaga nti alina ekiseera we yatuuka n'asoberwa bamugobye naye laba Katonda bamuviirayo n'akuba akayimba akamulinnyisa nno ku nnyonyi aŋambye yagendako e Dubai yagendako e Kenya ofuna nzikiriza ate Fiona kati awo tutandikiraawo nga bwe tuyingira mu bujulizi bw'oyagala okubeera nga bw'oblessingako n'omuntu oyo alaba program nungamya ayagala okubeera nga naye abeerako watuuka aweese Katonda ekitiibwa naye ng'essaawa zino tamanyi agenda kukola atya Katonda agenda mutandikako atya okumujja mu mbeera enzibu gy'alimu oluusi abantu mwe bamutunuulirira ne bamunyooma ne balowooza nti talina kiddako kuba mu biseera ebyo kimanyi nti omuntu eyali akusanga yali asobola okuza tolina kiddako obulamu bwo bukomye nze ne maama owange yajjusaako n'agamba kikino kye nazaala nga agamba kwegamba nga ndowooza talaba future mu nze talaba any progress talina kyalaba kiyinza kuva mu nze because
nali ndi awo ate nga ndi mukazi musirise nno munnange nga natudde wantu nesirika kati nga ntula nnyo wantu nesirika because nali munnaku nnyo nze nakula mbeera mu kasonda bwenti nga kaseera mba mu kwekubagiza ngamba mukama nze nayagalako n'okweta bayirawe olw'embeera yati yali ensuseeko sirina nnyamba siraba muntu anzikiriza buli omu ammalamu bumazimaanyi nenjagalako okweta nze nagulako n'obutwa mukwano nga njagala nve mu at least nfe because mami simulaba simanyi gyali taata simanyi gyali okyegera baganda bange sinagwe mmanyi okuleka be nali mbeera nabe wakaawo nga bentegeera okyegera kati natuuka nempulira nga life eganye naye ekyenyiza okugamba omulabi waffe atulaba nti okwesiga katonda kikulu nnyo nateranga okusaba essala nga ngamba nti mukama njagala nkumanye nkutegeere mu nsi eno era njagala mukama kuba nayagalanga nnyo okuyimba njagala bwemba mukama ng'onnyambye kwegamba njagala mpereze gwe era bw'oliba onnyambye njagala nange nnyamba abalala era nina enteekateeka y'okugula organization nga just kuyambako omuntu eyawulira nti ensi ekalubya ensi eganye tukomye wali ng'oŋŋamba nti ogenze ku street anti tutandise obujulizi obulamu obwo bw'okubeera ku street munnange nnyingira street kati nzijja olwo noonya sala birungi nzije katwa kuba babeeranga katwawo nzije katwawo kuba ne Paulo Kafeero yabeerako akasaidiza omukatwa omwo kati nzijja noonya sala birungi kuba yali nnyo crossed ne maama kati nzijja ngamba bwe naabalaba ate sibo bajja kola ki kunnyamba kubange ewaka bijja sibangobye naye era nayo mbadde sinaayo mirembe kati twatiranga okulunda buno obugundi abatabulya bansonyiwa okubwogera obutegedde obwo kati nganze bwemba nganze mbulabirira kati nga nikesi nga mugundi omwo mugendeddemu akamere nga nja gikwata bwenti njikube muno bwe muti muno njijjemu akamonde kali kebadde erya kubanga nange nkaagala njikajjeko nsobole okuteeka ekyokulya mu lubuto because nalinga bampa naye nga bakuwa beerowoozezza nti leero tumuweeyo k'okulya leero osaanidde okulya kagamba nze nalinanga n'enva ze sifumbe waka nina sifumba caayi mukyayi nga nfumba mukalu wegabamba ojja kunywa amata g'omwana wange oshegere so bebangoba nenzijja ku street nenoonya nenzijjawo ekatwe nanoonya omugenzi sala birungi mukwano naye nga nawe mujja nga we nali mmanyi nga waka nali nzijukirawo twabeeranga nga tebakyaliwo ningamba kati wano omugezi alina kweyiiya bweyiiya mukama yamanyi ensi bw'eri mugabana waliwo omukyala yabeerangawo mu katwe nagendangawo nga musaba ekyokulya era bambi omukyalo oyo simanyi oba akyaliyo naye teyangobanga nangamba omwana omuto bw'oti okubeera ng'oli ku street omugamba naye maama simanyi gyali tata simanyi gyali mpulira mbw ali bweyogerere naye nze bweyogerere simanyiiyo kati nga womanyi era obeera ku street n'ofuna gw'okimirayo amazzi nakuwayo 10 nze nga neeguliramu akenge kange ku myaka egyo emito yes twagala ku myaka emeka egyo ndoza gyali nali mpezezza I think 10 I think nali mpezezza 18 17 awo watandika yes kati nga nze nenywerako nenywako naye lumu natambula nga omanyi abaana ba street just mutambula butambuzi nenzija z'omukisenyi wano kati bwe ntuuka mu kisenyi nempulira omukyala gwe boogera ku TV that was 2000 yali 2009 nenzija tujjawo mu kisenyi twali tulina abatwazi tuze nakola biki byesijjukira tupaala bupaazi naye kati wabawo omukyala omu n'anyumya ku mukyala gwe bayita omusumbaini Manjeeri nemubuuza nagamba omukyalo yayimirira essaawa simanya meka simanya nga asaba omuli omukazi musabi ki koze njagala nnyo Katonda mundagirireyo neŋŋenda ku kyakya Pride Theatre mu town nenyingira nga bwe nali nfaanana nenyingira Pride Theatre ne benasangawo kale tebyasooka kuba birungi ngerawo obimanyi omwana wa street biki naye nenyingira nembuuza administrator nayo nenjogera naye nebwa sinawo embeera biki nanzikiriza bambi netandika okusula mu church 2009 kati nkujjira wali oluyimba luno lwavaawa
kati bwe tutuuka ku church ne bitangendera bulungi njagala njoyininge kwaya naye nga ate nfaanana bubi ebiviiri ku mutwe ndi muddugavu nnyo ngera womanyi omwana switch wabeera tonaaba olombo kyateekamu akenge obanga okalesa engeri gye wali nga nnywamu naye nga si nnyo because njagala kufuna wembeera kati ne nyingira church ne bankansolingamu awo mwenge guleke biki lokoka biki then awo nendokoka olokokerawo towafunako kubeera nga saalonzalonza nabuuza kiyinza okunnyamba kintu kulokoka nze nendokoka kubanga mu church bali tebakkirizamu muntu kusulamu nga toli mulokole kati ne mmanya nti bano abantu okundeka mbeere wano ku church ninalokoka ate nennyingira either kwaya oba asharingi kati bye wali olokose mu kaseera ko wali obitegeera oba wayogera bwogezi n'oyatula nali sibitegeera kyekyamazima nali sibitegeera naye nga mpulira njagala nnyo munze Katonda neŋŋamba kati kaneggameko wano mbeerewo kati mu biseera ebyo maama wange yali tamanyi kinfaako nga manyiyo omwana gye yamuteeka ali stedde kumbe omwana yapaalapaala dda naye tuuka mu kyanya nenyingira kwaya netandika okuyimba mu kwaya mpola mpola awo nenyimba mu kwaya kati unfortunately nga tebanzikiririzaamu tebampa muzindaalo kati mu church omwo mwalimu ababulizi b'enjiri abagenda mu malwaliro ne babulira enjiri ne bakola biki kati nabeesibangako nnyo nga nange mugende nange naye okuba baali banyooma nanyoomebwa nnyo ate nali nayambazibwa omwoyo gwa rejection kati nga sirina njagala kuba nakulaba ngamba tolifuna akwagala mu nsi tolibeera bulungi tolibeera ng'omanyi agagamba agakyafu nga bagogera eri omwanawo naye nga ngamba Mukama owulidde naye nga nekyenjogera ndowooza by then nali sikitegeera naye nga njogera ti Mukama owulidde nga nze nabeera mu nsi eno ebiseera ebyo nga amaziga y'emmere yange nga buli kaseera mbeera mu kukaaba because nali rejected nga sirina muntu ayinza kunsembeza abantu abatuuka mu kiseera ekyokubeera nga awulira ali rejected atuuka ekiseera naye neyeekyawa weekyawa kye wali wenkugambidde nti nze nagulako obutwa nga njagala nette because I was too rejected nti nga sirina muntu oba ono omukyala yali yandoga entumbi yali yakinyambaza I really don't know gamba nga sirina muntu anjagala era nzijukira bwe mba serabidde omusumba Manjeri bwansabira naseseme konkome kino sikyogerangako na wantu wonna naseseme omanye konkome neseseme konkome nze nga bwontuukako gamba ndi mukazi mukulu nnyo naye nga ate nkyali mwana muto okitegeere so kati nenjinyingira kwaya bwenyingira kwaya bambi nembeeramu mpolampola bwentyo era nga ndi naye kati nga bwengezaako okwagala okukwata ku microphone baŋŋaana tolina kyogenda kukola genda eri esooka wakula bubi genda munnange process eyo nayinamu omanyi kumi terikyawoomu era wabaayo omuntu ogu n'akukkiririzaamu kati waliwo omwami yabeeranga mu church omwo ne mugamba nina akayimba kange nange njagala kuyimba mpulira nsobola nangamba nsobola nangamba nyimbiramu nenyimba omukono gwa Mukama guli mu kuyita buli alina endwadde ogenda kuwona kati bano ababuulizi b'enjiri abagendanga mu malwaliro okubuulira baalinga balina ebigambo bingi nnyo basaba essaala mpanvu nnyo nze munenga sibimanyi sibitegeera 2019 awo kati nga ngenda nabo naye nga nze bwe ntuuka ku mulwadde ajasse ogenda kuwona that's the only word gye nnyinza okwogera nga bugambo kimu ogenda kuwona naye bwe tukomawo kati nga waliwo neno ku makya wanono services nga tezinatandika mu church kati nga nze nkwata microphone yawo kati walingawo omwami yakubanga ennanga biseera eyo mu church gamugamba nkubiramu nina akayimba kange munzikiririzeemu nsobola mpamu nenyimba nangamba olimba luno lulungi kati awo ensinkanira n'omwami oli gwe nkugamba nangamba nyimbiramu ne muyimbira nga mulimba lulungi bamaze okukusabira osesemye konkome liri oyogeddeko obanga awo nga sinnaba awo namusumba tannaba kuntegeera ti ne mu church mwendi yali tannaba kuntegeera by then musumba ntegeera 2016 17 wantegeerera nga kayimba katandise okukola ki
okusituka akubiramu ebyuma akubiramu omuyimbira batandika okutegeera nti olina ekirabo ekyenjawulo mu ggwe kati nga ngamba Fiona no oli muyimbi osobola ne mugamba muzikiririze muzikite mungoba muzikiririze nanga atofaayo ngenda kuyisangawo wano nga bayimba wano ngenda kuyisangawo okayimbe kati bambi omwami oyo nga amanyi okumpisaawo naddala neno nga tebanne bakutuuka abakafulu ng'omanye ebyakwaya bakafulu bata banatuuka Fiona kwata microphone soko oyimbemu awo nga nyimba nenyimba ngenda okulaba abantu bakataninze abo abantu bakaaga ningana olimba lwange lulimu omulamwa akayimba mu church bwentyo kati lumu ng'omwami oli gwe nayogera ne muyimbira munangamba lulungi nangamba tugende mu studio balukole ne mugamba sirina sente ate naye yali tayina nangamba tugende walingawo omwami yateranga okujja mu church omu ng'ayimba ng'agamba nina studio simya biki tetumutuukiridde ngamba ojja kumpa emitwalo 10 nga mugamba nga nazo tozina nga nkubulire nga n'okufuna nusu 5 ngule ekindazi nga lutalo naye omwami oyo nzijukira namwegayirira mugamba banyooma nyamba onkolere yakayimba nangamba kale ojja kujja mu studio tukakole netuuka mu studio nenjogera naye nangamba kale ojja kukola emitwalo 8 naye emitwalo gyo 8 nga muwaayo 2 ne muwaayo 10 ezo z'omuwaakeza ebitundutundu oba ozijjewa olwo wali wempaguliza nnyimbe bamanyi okunfuuwafuuwayo kati nga yo banfuuyeyo 2 nzijukira omulundi gwange ogwasooka n'ennyimba ne banfuuwa 15,000 mukwano nasanyuka n'ensibaddwa yennaku ezi mu church ennaku ezi nga mpulira ndi musanyufu nnyo batandise okunjagala mukama agenza nsumulula oshegeera kati tutuuka tugenda mu studio tukola oluyimba jukira 15,000 ze bampadde nga nyizo zirirako omwezi kati nga producer amaye mubala nga njamuwaayo 10,000 oba 5 naye bambi ndowooza yayagala kungumiikiriza because yalaba nga nina okuyaayana naye nga obusobozi sirina ate nga neyayangambye okunkwatirako naye bambi tayina beto nenetetenkanya oluyimba netulugjayo mu studio era njuka nalugjayo sinana mumalayo nalukuwa nalumpa kati twogera ku Fiona ono Katonda atandise okubeera nga akwambula rejection naye watuukako ekiseera n'okyesabira n'omugamba nti oba ne weezuula bakuyita kubeera nga weezuula ne weezuula nti ndabika nina omwoyo gwa rejection oguntambulirako nze nga Fiona kaneesabireko oba walaba bulabi nga Katonda abikola yekka kuba wali mu kkanisa already ng'ojingidde Katonda nizoga nti Katonda yanalabirawo ng'abikola kuba nali sitegeera nnyo okusaba sibitegeera nnyo naye ndooza Katonda yansaasira ate Bayibuli egamba nti bw'aba yakumanya yammanya nze nga sinnabakola ki kumutegeera ndooza n'amanya amagenda gange bwe galiba n'amanya nti byonna mbiribiyitamu by the end up nti ndiba maybe omuwanguzi kubanga sijja kulimba nti nagetingako nnyo ebiseera ebyo mu maaso ga Mukama nyambula rejection biki nali sinabitegeera ebiseera ebyo kubanga ebyo njogerako awo kati awo by'omu kanisa bino yali 29 kuba wenjoyiningira church 29 akayimba okajjayo Fiona okaleesa okatwala mu bantu oyagala bakukkiririzeemu njukira Patricia okuluyimbako ku katuuti nayita mu bibuuzo nayita mu bigezo nga bambuuza wayimbye ki watandise ddi okuyiga ne kwaya liida yeewuunya nfubutuseewa omuntu gw'abadde tawa attention tamuwa microphone takola ki nvuddewo okuba nga nsobola okuyimba such a song naye munaye oluyimba bwe naluyimba ekkanisa yampa ssente musumba nga taliimu mukyajja ate naakutuuka ne bampa n'ennyimba njukira ko yalida yagamba n'agamba mbu Fiona yayimbye oba yayimbye biki mbu yayimbye oba yayimbye biki banaye mujja tugenda tuwuliriza ono omwana bye yayimbye n'ennyimba omukono gwa Mukama guli mu kuyita buli alina endwadde ogenda kuwona omukono gwe vunnama sinza nange noonya oluzaalo muyite alina siriimu naawe muyite nayimba oluyimba nga nange kennyini simanyi kye nnyimbye to be honest ate nze nalwewandiikira
nenga nange simanyi nkikoze ntya. Nzijukira abantu baleeta ssente obufaananyi bwange obwo ndabika nkyabwina nga bakufuwa certificate. ne banteeka ssente ku bigere abantu ne bampa haaga ne kagamba bansanyukira ne bandaga warm welcome. Awo ntegeerera nti bulijjo banziyiza. Kati Musumba alaba vidiyo agamba waliwo omwana ayimba mu kyaki ayimba omukono gwa Mukama ali mu kyaki muno nti okay. Kati lumu abana abakafulu bali tebannatuuka ne bampa okutendereza. Liya nayimbira essaawa 4 ng'olwo pasita yakuwadde omukisa ogwo. Tannammanyi olwo naye bamubuuliddeko abiwulira naye tannategeera. Bamugamba omuntu ali mu kyaki omwo naye tannategeera yaani. Kati nyimba nenteneza n'atuuka. Kati bw'atuuka nayingira mu ofiisi nenyimba neŋŋamba leero bagenda kungoba kuba yali agoba abayimba obi ku buzindaalo. Neŋŋamba leero omusikazi agenda kungoba. Ne munnange baŋŋamba nti yannambula emirundi 4 nga badda mu ofiisi bwabuuza ani oyo omwana oyo bulijjo ali luddawa. Bulijjo noza Katonda nga aguddewo anzigyeko kiri ndoza essaawa nnyanjula eri abantu. Nenyimba okuva ku olwo Omusumba Manjere era nkwebaza maama yanjagala nnyo. Nze sifunangako love ya mukyalo oli ya maama wange kale anzaala sigifunangako ng'omukyalo oyo bwe yandaga love. Era n'atandika okumpanga nenyimba omukono gwa Mukama guli nkuyita mu kyaki ne gufuuka omukono gwa Mukama ngenda okulya akayimba kakutte kanisa eri ekayimba. Waliwo obuyimba bw'oyimba mu kyaki omwo musinza mutendereza naye nga buli w'okayimba ofuna ekintu kino nti olaba abantu nga ddala bali mu kuwonyezebwa, olaba abantu ng'oba bakaaba bali mu kusumululwa. Kati wali okayimba mu kkanisa waliwo abajjangako n'obujulizi kuba akayimba ako nzikiriza nti it was a song for you nga Katonda ayagala kubeerako n'abantu abagenda okufuna omukisa nga bakawulira. Olina abantu be wafuna nga gamba because of this song when nakawulira I felt blessed. Nawuliranga endwadde zikoze eki zinvuddeko. So abantu bangi nnyo era baafuna obujulizi nga sirimbye era bangi nnyo nakati abantu bampa obujulizi nti that song oli aluwuliriza mu nnyumba ye n'asumululwa. Waliwo yanyumiza mbu yali alina ekikulukuto omukyala yalina ekikulukuto mbu nga kimumazeeko ebbanga mbu nga naye awuliriza nnyo akayimba kange ako bambi ne kamuwa omukisa agenda naye n'asumulwa n'attibwa. So obujulizi bubaddewo era weebuli ate nakati bukyaliwo. Olw'oluyimba olwo era ndwebaliza Katonda nti yalumpa maybe ndooza weyanteera nange omukisa gwange oba oliawo kuba nnyimba endala nnyimba nnyingi nzizaakaawo ennyimba naye olwo. How did your life change ng'omaze okuyimba akayimba ako? Life changed totally. Ever since abantu bwe bajjawo ne bampa haga abantu batandika okumanya abantu balina engeri gye bawaanawaanawo ne mbagamba temumpaanawaanaano mbadde mungoba nga mundijakitinga kwati oba nakozeyo akayimba kati mundaba ndi waakabi. Neŋŋamba naye kati ng'ontegedde n'okusaba kye kiyali 2015 awo 2017 awo Musumba Manjeri n'ansuubiza okuntwalako ebweru. Nanninyisa ennyonyi omulundi ogwasookera ddala n'antwala e Kenya. Fiona waabwe. My goodness. Singa waliwo Patricia. That moment I felt like oba Mukama nkoledde ki oba siyenze. Nze kankubulire natuula mu nnyonyi neesunako bwenti. Neŋŋamba is it me Fiona oba is another person? Nga Musumba Manjeri yakanya kuba simu. Enjoy my daughter, enjoy. So nengende Kenya namalayo weeks zaali 3 I think 3 n'addamu n'asasulira tiketi era n'enkomawo ne bannyaniriza mu kitiibwa. Nesigala nga ndi mu kyaki mpeereza n'addamu n'agamba ogenda Dubai. Pulira. Mwana ngo ogenda owummulemu. Dubai sigiwuliranga nako. Simanyi nti ne mu nsi mulimu ensi gye bayita Dubai. Nga singa babigamba nti oli biba emyaka 2 emabega wali tosobola bikiriza. Nandigambye mmwe mulina ekikyamu ku bwongo. Because I was too deep in soul. Nga simanyi nti mu nsi ndifunako omuntu annyamba nange. Simanyi nti mu nsi ndibeerako nange. Otusha nembeerako n'omuntu anjagala. Okitegeera? Kwega nembeerako n'omuntu nga agamba Fiona you are loved. Fiona, I believe in you. I believe in you.
Okitegera kyovula kinyambye nnyo okubanga sina malala kinyambye nnyo okubanga ndi once because I know where I came from. Nze baganda bange nakabategeera nakati ate n'abatono bennakamanyako nti ono muganda wange zinja n'okugamba nti ewaffe simanyi nawo ezoga nti kiri kyekijja kyaffe ezo simanyiyo but I'm trying my best okulaba nti ntegeerayo kitegeera so Katonda nnenge gya neeyambidde era nzizaamu omuntu ali eyo ng'oweddemu essuubi owulira ensi egaanye owulira obulamu bukalubye kale wakirabira kunze kale wakirabira kunze nze nali too rejected nga simanyi nti mu nsi nsobola okufunayo omuntu ayinza okuyimirira nange era nebaza omukyala Jende Chef abadde nnyo mu kiseera obulamu bwange akyusiza nnyo obulamu bwange nnyo era nyabo nkwebaza nnyo so toggwamu ssuubi toggwamu maanyi kkiriza Katonda byonna abisobola Bayibuli egamba nti yatumanya nga tetunaba na kumumanya nga tukyalina mu mbuto z'abanyaffe that's how Kristo yatumanya n'atwagala nnyo ate mu mukwano ogwo omungi n'atuweerayo omwana we Yesu Kristo najja n'atufiirira kwegamba n'atunaazaako byonna nze Musoma Manjeri bwansabira n'enseseme konkome I didn't believe kitegeeza nti mbaali bannyambaze konkome kwajjukira omukyalo oli yampa ebintu byali bitungununa I think I was 5 years awo bwe watyawo 5 years to 6 yampa ebintu nga bitungununa nnyo n'abinkako okubinywa nengamba maama saagala n'abinkaka awo obulamu bwange bwe watandikira okugwa nga bugootaana n'enkulanga ebintu sibitegeera but here I am today. Amen. Olwaleero mukwano gwange tubadde n'omukyala Fiona the Blessed obujulizi bwe kale nze ng'omu bumblessinze nnyo omwana ali ku street oyinza okuba nga obadde olina edduuka lyoyitako n'owulira obujulizi bw'omukyalo ono akugambye nti kale labira ku ye obadde oweddemu essuubi naye labira ku ye oba muyite Fiona the Blessed ono nno nga aliko omukisa Katonda gwe yamuwa agambye nti labira ku ye ng'akyali ku street eri nga yali tabisuubira byali olunaku olwaliro omukyalo ono gwendi naye yalinnya ku nnyonyi omukyalo ono gwendi naye ye yayimba oluyimba essaawa zino okyaluwulira nti waa waliwo abalwadde nga n'essaawa zino aluwulira n'awulira nga ali blessed n'awulira nga asumuluddwa kuba ddala bukkiriza ne Katonda mukukkirizako mwayita okubeera nga akolera beera kate ebigambo byose ebisembayo n'obubaka obusembayo bwonna bwanjagadde okubeera nga oweereza ku muntu oyo abadde naffe ku Spark TV ku program Nangami. Wow baddiya balungi omuntu yenna abaddeko ng'otulaba kyenyiza okugamba togwamu maanyi believe in God Katonda eyakutandikako mwesigwa okumaliriza omulimu gwe yatandika oyinza okubanga leero okaaba naye tugenda kaaba bbanga lyonna n'oluyimba lubaako entandikwa n'enkomerero tewali mu nsi muno kyenzudde kitandika nti kirina nkomerero just trust God believe in God buli kintu kyonna mu nsi eno kisoboka ate kano katwala eri abazadde nga omwana oyo gw'oli naye si gw'omuzaala tomuyisa bubi because tomanyi nkya kye tunaaleeta kubanga nze abampisa obubi essaawa zino omwana waffe wuuyo omwana waffe wuuyo okitegeera so kati omwana oyo muyise ng'abaana bano ababo b'ozadde because tomanya ono gw'osudde ate yayinza okuyamba bano okitegeera so kati abatulaba abalungi tukkirize mu Katonda mbagala nnyo musobola okunfollowingako ku social media platforms zange nkozesa Fiona the Blessed herself nze mwennyini so TikTok Facebook YouTube everywhere nkozesa Fiona the Blessed munfollowingeko Katonda jjabba wannyo omukisa ate you can consult osobola okujja mu inbox yange noyogera nange nanga nina embeera gundi bweti gyempita because nze sirina mbeera gye size manyi okusula enjala kyeki manyi okukyayibwa kyeki manyi okusula ebweru kyeki manyi okusula ku street kyeki manyi okusula okumala emyaka nga tonaabye manyi kyekitegeeza kwegamba I know oyinza okundaba ng'emyaka emito naye ate byempiseemu byendabye mbirabye so trust me osobola okujja mu inbox yange noyogerako nange we believe in God together Katonda asobola okusumulwa omusaayi ogwo gwayingira obulwadde obwo bwayingira mu musaayi gwo Katonda asobola okuwa oluzaalo because mbirabyeko ng'abikola Katonda asobola. Amina. Fiona the Blessed. Banaye obujulizi bwe blessings ennyo nze nga kino omusimanyi gwe abadde ndaba ewaka owulira otya essaawa zino ng'omaze okuwulira obujulizi bwe ng'omwana nagambye nti oyinza okuba ng'obadde ku street ng'oyitaayita booti n'obaako akaduuka k'oyimirirako kati ate laba nga naleese Fiona laba bwakubuulira mu message gye wandyetaaze okuwulira
kitandika naawe okubeera nga wekkiririzaamu buli woonekkiririzaamu nga Fiona we yekkiririzaamu yadde nga abantu abali bamwetoolodde baali tebamuwa mukisa laba Katonda mukumu kubeera nga yekkiririzaamu n'ayagala Katonda yadde nga yali tabimanyi nnyo yinza okuba naye Katonda tomumanyi nnyo tolokokanga nakulokoka naye ng'owulira omwagala naye tomanyi Katonda byakola mugezese mugambe Mukama kino wonaakinkolera wallaahi ngenda kubeera nga nkuweera obujulizi mu maaso g'abantu abangi ngenda kubeerako abantu b'emblessinga nga Fiona olunaku olwaleero bwafuuse jjukira nti bw'onaaba nga wekkiririzaamu n'obeerako ky'ofuna oba n'obeerako ne wootuuka bangi bagenda kutunulira nga Fiona wagambye bagambe oyo mwana waffe naye nga luli wali kyana nzikiriza Fiona mute alembeere nga nkongerayo ne motivational preaching so vaawo mukwano gwange omulungi kati weyongereyo weeraba